Mpuuga kibi nnyo okusigala nga weewaana nga bw'oli embeerera ate ng'oli lubuto obulyake obukenuzi obulabbayi obuli bw'enguzi lulinga nga lubuto tosobola kulukweka ne bw'oyambala zimateneti ennene ne bw'oyambala zijjalabibu z'abawalabu olubikkebikkeko lugera ne lutumbuka abantu ne balulaba ne bakakasa nti bulijjo oli ebintu. Mwami Mpuuga leero nkeeredde ku rediyo ya Ssaabasajja Kabaka Kyabbasa program paalamenti yaffe ekubirizibwa musajja wa Kabaka Medi Nsereko Ssebuli bakwobadde ng'oyogera ekirungi byonna by'oyogedde obyogedde mu lulimi Luganda lwentegeerera ddala obulungi sinakindi n'okuba nga ndukusinga bulijjo by'oyogera bagamba nti obyogera mu Luzungu oba obiwandiika mu Luzungu abannuupu tetwasoma tetumanyi Luzungu kyova olaba oli bw'ayogera mu Luzungu tumubuukire watali reasoning capacity tumubuukire watali kufumiitiriza naye ku luno obyogedde mu Luganda n'enkuwuliriza bulungi n'ekwekenneenya era byebigere bino ssebo nzize nkwanikule osoose n'ogamba nti ssente sinnazifuna era nzirinze kubanga nwanira akasiima ako olugize ne weekubajje n'ogamba siri mulyake era sirina nsimbi ya muyi wa musolo gye nalindidde olukiiko lwa Parliament Commission buli kimu lwakikola mu bulambulukufu so si lukikola mu bulambulukufu wabula lwakikola mu bulambulukufu kitegeeza ki nti omuntu ayogera ebintu eby'obulimba omuntu ayogera ebintu ebitaliimu mazima tasobola kubinywererako era bulimba ali munda mu ye agira n'awaguza n'atumulisaako nti ono ali mu kubalimba kyali mu mutima kirala oba kyayogerako kirala nnyo ku kyalowooza kubanga waggulu osoose n'oŋŋamba nti ssente sinnazifuna era nzirinze kubanga nwanira okufuna akasiima ako wansi ne weekubajje n'ogamba siri mulyake era sirina nsimbi ya muyi wa musolo yonna gye nalindidde olukiiko lwa Parliament Commission buli kimu lwakikola mu mateeka so si lukikola mu mateeka bw'ogamba lwakikola mu mateeka kitegeeza wamala dde okutambuza ensonga ne ssente wazifuna kubanga tulinawo pulezenti ne past tense ne future tense kakati ono atulaze nti ekintu kyayogerako wano mu lwakikola mu mateeka kiri mu past tense kyakolebwa dda kyokka akulaga nti kikyali mu kukolebwa ssente nkyalinda nninde. Mwami Mpuuga njagala okutegeezaako nti politics yakyukamukko politics okusooka yali wammwe bansiba mataayi politics okusooka yali wabamambala masuuti politics okusooka yali wammwe ba gentleman naye ate nga decisions zemukola mwe bansiba mataayi mwe ba gentleman mwe banyambala masuuti ate zaanyigirizanga ffe bakisaati kwe kusitukiramu nga bakisaati ne tugamba nti bano abatukolera decisions abaana baabwe bwe balwala babatwala Bulaaya abaana baabwe tebasomera mu government schools kyokka ate baagala batukolera decisions naye ziwunzika tezinyigiriza bo ziwunzika zinyigiriza ffe twesitukiremu kwe kwesitukiramu Mpuuga kwe kwesitukiramu Mpuuga ekyo kye tuli kyoli mu kukola kye bayita okwonoona mu nsiko n'oyagala ogatuulemu ne bw'ogatuulamu ne gaba nga tegakyalabika naye nga w'ogatuuliddemu bulijjo tusangawo emiwumba egy'enjawulo kyokka ate bwe nzizeewo mpulirawo ekivundu naye gwe olw'okuba ogatuddemu oyagala ntambule butambuzi ne bambi tayonoonyeewo naye nga mpulirawo ekivundu ekikola ki ekiwunya ssente sinnazifuna era nzirinze kubanga nwanira akasiima ako siri mulyake sirina nsimbi ya muyi wa musolo gye nalindidde yonna olukiiko lwa Parliament Commission buli kimu lwakikola mu mateeka so si luli mu kukikola mu mateeka kubanga bw'oŋŋamba nti naye nzirinze kubanga nwanira akasiima ako ate n'oga nti olukiiko lwa Parliamentary Commission lwakikola mu mateeka oba otegeeza kigwe kyogga tuli basiru nnyo bwe tuba tetusobola kulaba era tetuwunyiriza kikye lwakola mu mateeka tuli ku nsonga kiya ssente zoŋŋamba z'otannafunako ate lwakikolera mu mateeka ekiki ekiriwa bino bye twogera abajega ne bagamba nti twegeziwaza kyokka nga bo basiba beesiriwaza buli lunaku nga teri abagambako nti okola ki eziriwa ekiriwa kye lwakolera mu mateeka ezo ze weeganyedde already
nti tonnazifuna ate lwakikolera mu mateeka ekiriwa kitegeeza nti okkiriza nti ssente nazifuna naye ate wano ne weekubirawo disclaimer nti naye nazifunira mu mateeka olabye okwogera ennyo bwe kukusuuza ekifi ng'okulya ennyo bwe kusobola okukulwaza empagama nga tewali akkuba kakondi n'okwogera ennyo kusobola okukusuuza ekifi ozze kwekubira disclaimer oba ozze kwekubira defense ozze kulaga obutuufu bwo naye ate oyongedde kwonoona byonoone olaleeta honorable ow'ekitiibwa Mathayasi Mpuuga esintu osiyiridde ddala CBSFM njagala okugyebaza kubanga etuyambye netuteerawo ku bigambo ebyo mu kyapa ku mikutu gyayo egya social media oba giyita emikwanira wala mu lulimi Oluganda ebituteereddewo mu kyapa nange mbibateereddewo kaawo kakati oyo ye Mpuuga nammwe abamuwolereza ate olumu mbasaasira aba NRM kuba aba NRM be bafuuse balooya be mmwe temuswala oba temukoowa kuwolereza muntu abennyikira kakati okuusenga bujingo abawolereza abo boogera birala ate naye bw'ovuddeyo mu mawulire oyogedde kirala Mpuuga neno statement ebbiri z'okoze zooleka how corrupt you are how mulabbayi you are how mulyake you are how muli wanguzi you are kubanga zikontana sente sinnazifuna era nzirinze kubanga mwanira okufuna akasiima ako wano wansi nojja siri mulyake era sirina nsimbi ya muyi wa musolo gye nalindidde olukiiko lwa Parliament Commission buli kimu lwakikola mu mateeka so si lukikolera mu mateeka kitegeeza ensonga tezikyali mu kutambuzibwa ensonga zabbuka dda kubanga lwakikola awo tubeera mu past tense lukikola olwo tubeera mu present tense kakati ono atulaze mu statement emu akozesezza past tense wano mu sinnazirya naye ate nzirinze akulaga tuli mu present tense olimbaani omujegayani kuffe bw'oba otutunuulira ye kirala sente sinnazifuna era nzirinze kubanga mwanira akasiima ako akaki ng'era bakwebazaaki kubanga opposition eriwo kunyigiriza gavumenti sikikkiriziganya nakyo kugamba nti opposition lwe ludda oluwabula gavumenti newankubadde ndi wakinkumu nga saasoma ekigambo opposition kiva mu kigambo opposing oppose kitegeeza okuwakanya kakati mbuulira Museveni akuwa kasiimo ka kumuwakanya bulungi oba gwe bulijjo obadde tokyamuwakanya ng'okkiriziganya naye mbuulira omuntu gw'okuba emiggo ate n'akuwa akasente nti weebale kunkuba bulungi nze sitwala mwana wange mu ssomero likuba miggo ate okuba ekasitoma wo nkusasula omusaala ng'okubya omwana wange olwo nkwebaza okukuba omwana wange nze omwana mumusasulira kusoma kakati Mpuuga ali mu kugamba nti Museveni yamusasudde ssente oba yamuwadde akasiimo ak'okumuwakanya obulungi kitegeeza bulijjo omuwakanya mu ngeri emu ffe valinga abeerewo kubanga naye bw'okikkaatiriza nti ŋŋwanidde okufuna akasiima ako wadde nga sinnakafuna ne kali mukubo kajja kubanga ŋŋwanidde okufuna akasiima ako akasiimo kategeeza kwebaza akasiimo kategeeza weebale nange mbuuza nti weebale oyo Museveni akuwa waaki akwebazaaki waliwo agenda okuŋŋamba nti Parliament institution eyeetengeredde then ate yo Parliament egenda kuba okwebaza kikukunga ababaka baleme kuddamu kukiika mu Parliament kitegeeza naye abakunga baleme kuddamu kukiika mu Parliament nga tubanja bakibalama wayingira ngeri mu store n'abasajja nti mugume bano mbatedde ku kiguumaaza gwe nekyo kisooka kiyitewo ngenda kudda bakwebaza ki kubakalakata bulungi mbooko bakwebaza ki era ozifunira wansi w'akawaayiro ki Mpuuga tewali akuvunaana kufuna ssente kubanga bulijjo ofuna omusaala ogw'obwa loopu n'ogw'obwa MP oweeye wammwe Masaka era teri azikuvunaana kubanga oli mandeeti okuzifuna ziri wansi wa ssemateeka ozifune naye zo zina akasiimo
kali wansi wa kawaayiro ki? Kana akasiimo koyogerako Mpuuga kate kali wansi wa kawaayiro ki? Mpuuga, His Excellency Bobi Wine si ye yakugobye ku bwa kamishono obwo bw'oyayaanira bw'oyagala ennyo. Kyetulwanyisa kye kyakugobye ku bwa kamishona. Tulwanyisa obulyake, obukumpanya, obukenuzi, obulabbayi, obulyake n'obuli bw'enguzi, era tetwagala kugenda nabyo mu Uganda mpya. Kakati gwe ebitukulaba ng'obikolera wakati eno mu lugendo, lazima amateeka oba ekyo kitulwanyisa kiba kirina okukuwandula. Bobi Wine tafuga ng'asinziira ku famire ye nga bwe wagambye, tafuga ng'asinziira ku small group, afuga ng'asinziira ku ekyo kye tulwanyisa. Era kye tulwanyisa singa okigwamu kikwegobera ate nakyo kifuuka ekikulwanyisa. Kati ekyo kye tulwanyisa wakiguddemu kye kyakwegobeddera kufuuka kiiso kya mbuzi. Olekerera omubaazi, otunulira omubaazi, oleka omusazi. Mpuuga, Bobi Wine si ye yakugobye ku kifo ekyo, wabula kye tulwanyisa kye kyakugobye ku kifo ekyo kubanga kyalabye nti ye gwomu ku kye tulwanyisa. Olunaku olwaleero bwe tuba tulwanyisa obukenuzi bwa Museveni, obulabbayi na buli kimu ebizise eggwanga emabega, naye nga naffe abali mu kujja tulinamu omulyako omulabbayi era omukenuzi ng'ate atudde ku kifo kya kumwanjo. Ne bwe tulitwala gavumenti tuliba tukyusizza bikukujju bya ssaati kugijja wano kugizza ku bikukujju, naye nga ye ssaati ekyasigadde y'emu, era tewalibaawo kye tukyusizza. Singa mpadde Bobi olugoye mugamba lwoza olutukuza olwanamye, senga ndusangamu ebbala lyonna abeera tayozezza. Bannange twagala tugende mu Uganda empya, nga Uganda empya eringa ng'essaati enjeru omutali bbala. Kati ate twagala essaati eyo eddugazibwe amabala ge tuzze nago. Twagala nti egundi eyo eddugazibwe amalala ge tuzze nago. Ekintu nsonyi kikulu, baganda bange ne bannyinaze mu Buganda, ekintu kye twasinganga okukulembeza mulowooza mpisa, twakulembezanga ensonyi, kubanga ensonyi zizaala empisa. Ensonyi zijjawo obubbi, ensonyi zijjawo obulyake, ensonyi zijjawo obulabbayi, ensonyi zijjawo obukenuzi. Ebintu byonna ebiraga omukulembeze omulungi oba omwana omulungi mu community byetooloolera ku nsonyi. Omuntu atalina nsonyi tasobola kuba na mpisa. Omuntu atalina nsonyi tasobola butaba mulyake. Omuntu atalina nsonyi tasobola butaba muliwanguzi. Omuntu atalina nsonyi tasobola butaba mubbi. Omuntu atalina nsonyi tasobola butaba mulabbayi. Omuntu atalina nsonyi tasobola butaba mulyake. Kakati omuntu atalina nsonyi oyo abeera mubi nnyo, kubanga fena ddala ffe Abaganda twazimbiranga omuntu nga tumukubiriza okubeera n'ensonyi, kubanga ensonyi ze zikolako obuntu. Omuntu atalina banandaba batya oyo abeera mukyamu nnyo. Y'ensonga lwaki nazzi kuno abakulembeze tebeesobolangayo tubalonde, wabula ffe twabasobolangayo nti gundi jangu tukulonde. Tumaze okukutazaama, tumaze okukwetegereza, twatunuuliranga nnyo abo abalina ensonyi, abalinaako obuntu akabaleetera banandaba batya. Naye bano bannabyabufuzi abeesobolayo nti bannange munnonde, ne bajja nga bazunga ne bukwota basukaali eyo wammwe, ne babawa emiti gya sabbuuni oba obutole bwa sabbuuni, ne babawa obusaketi bw'omunnyo, ne babawa biki, bamala okutuula mu bifo eyo balowooza nti bali mu mulimu, balina okweyubula, kubanga bwe bajja gye muli bajja n'akantu mu nsawo zaabwe, bajja babalimbisa akantu. Kakati bakulaga nti tuli mu mulimu gwe twasigamu. Y'ensonga lwaki nkugambye ebyobufuzi we bitaddeyo ku nnono yasookerwako nti omukulembeze yalondebwanga batuuze, as in being nominated nti Tongwa gendo tukiikirire ku Bachayimani tukulabye osobola, nga bamaze okukutazaama n'okwekenneenya. Kyobolaba kyabanga kizibu okusanga omukulembeze omulabbayi, kubanga
yabeerangamu n'ak'obuntu n'akafansonyi mu kifo ekyo mwatudde agamba nti abantu bansowolayo mu bangi ne bannominatinga ne baŋŋamba jangu otukiikire tebakoma kunnominatinga n'akalulu ne bakanjiira mu bungi ŋŋenda kubatunuulira ntya singa nkola kino naye ono yabaabukwota bwa sukaali ajja nabbaki naggukira nti obululu bwammwe nabugula obululu bwammwe nakola ki nabugula so politics nga tannaddayo ku buweereza ng'akyali mulimu nga politics akyakonsideringibwa okubeera omulimu bange Uganda nkukaabirako nti ng'olabye nnyo okulera ebirerya ng'olabye nnyo okulera ebirerya naye nga Mpuuga ogweta ebye